Bubaka ki bw'olina eri munnayuganda akulaba wano mu Uganda ne wabweru wa Uganda? Bannayuganda bannange bonna kyensobola obbagamba nga mukulembeza okufumiitiriza twagale nnyo Katonda ate tumanyi nti Katonda yagera buli kimu, embeera ennungi n'embeera embi byonna bigezo biva wa Katonda. Ate twagale nnyo ensi yaffe kuba Uganda kyekiri waggulu wa byonna bino ebintu bya tribalism biki. I think Uganda is bigger than tribes. Uganda is bigger than individuals. Tuyina kulembeza mutima gwaki gwa ggwanga. Manyi tugenda mu kulonda nene okuba kugaba kalulu tukulembeze nnyo embeera eya continuity of our nation. Kiki tukole ekijja okusigaza eggwanga nga ligenda maaso. Tuleme nnyo kwerowoozaako from a selfish perspective. Kati gwe n'ogamba nti at least ffenna tufiirwe embeera nfu. Eyo obeera okutogedde ng'okutogedde n'abaana abakuli ku mugongo ng'omusajja oba ng'omuzadde bwe wakazaala, embeera nfu nnyo. Tulina okulaba nga byonna bye tukola eggwanga Uganda tulikulembeza ku mitima ne mu birowoozo. Kyonna ky'onaakola ng'olaba si kirungi oba kirungamu eri eggwanga lyattu Uganda, mbadde nteesa nti kikola ki? Kireke twagale nnyo ensi yaffe, tukulembeze nnyo Katonda mu byonna bye tukola, ate tweyigirize okufumiitiriza nga tukulembeza obuteerimba. Ate tutegeere n'ekirala nti ffe enku ezirina okukuma ekyoto kino Uganda okulaba nga kigenda mu maaso. Nga bwe nabagamba tuli abantu 4,600,000 naye abawa omusolo kale ne direct taxpayers bali 2,000,000. Kati musuubira batya 4,400,000 okubeera nga bali dependents eggwanga okukulaakulana ku bantu 1,000,000? Kyetaaga okuba nga at least 70 to 80% of us the adults buli omu alina kyakola ekimugattako ng'omuntu naye okutwaliza wamu ekigatta ne ku ggwanga lyaffe ki Uganda. Twagale nnyo ensi yaffe. Uganda ejja kukulaakulana. In fact ffe kizibu ekiganya Uganda okukulaakulana ffe abaliwo saawa eno, naye tulwane nnyo okulaba nti ensi yaffe tetugiyitamu buyisi wabula tukwataganya okulaba nga tukola n'amaanyi okulaba nga tugitwala mu maaso.